ekyali ntandikwa nga tugenda mu maaso sagalo gisibwa ate nate Salongo Jingo katandika batandisi Movie Impact Limited bakutuusaako ate nga tuli ku downtown Bombo ekyali ntandikwa Stecops nga efirimu sagalo gisibwa ate nate tuli mu Yidi sagalo gisibwa ate nate Joyshu ye producer waayo ekyali ntandikwa Eddie Chan associate producer entandikwa Perry Wanga nenga ku screen play kwali Perry Changa ne Kenny Wu ekyali ntandikwa tugenda maaso Lau Kawinge ne Shupo wa ekyali ntandikwa Milky Way ne Shufukon ekyali ntandikwa Sisi Aluthiroko ne Suki Kwane entandikwa filime genda maaso Salongo Jingo Kenny Tongo Machiko Nishikawa ekyali ntandikwa Joy Chane nagambye downtown ni wane wafe wenyine Bombo Jeslamo ekyali ntandikwa tugenda maaso Lau Kawinge ku screen atenga yebawemu kuba director ku kintu kino entandikwa genda maaso ekyali ntandikwa nga tugenda maaso sagalo gisibwa ate nate eno yo tugisumulude ebyebombo bimanye entandikwa genda maaso Salongo Jingo katandika butandisi olumaliriza mwana mulenzi asobola atukusumululire ekintu awo ojja kina bannakigambye edda nja kikwongera nja kwongera kikutegeeza entandikwa. My name is Ken Tong. Kakati waliwo mutaka ali ku simu wabula ng'essimu gyaliko yakatubagiro yenze Ken Tongo. Ken Tongo essimu agikubidde mu nzikiza. Gundi gwe singa tuba tukuzudde nga ate ogezaako okwekeka kigakola bubi kitojja ne tumaliriza ekyali ntandikwa walize ne tumaliriza biyinza n'okuvaamu ekkomera singa onaakuba amasimu nga weekweka. Kati mwana mulenzi Ken Tongo yali alina ebyama bye yafunye ebyababanda kati ebyama abitunda buwanana abagamba mumpe kamooma watali kamoome sibawa byama yeefudde mukoko aganidde ebyama abasajja batunze emmundu ezitali mu mateeka kati ebyama yabifunye ate abiseera. Tugenda maaso Ken Tongo gye yeekwese yamanya nti ye wakabi era ababanda ne bamanya nti ebyama ebyo poliisi webikwatako oba gavumenti endala awalala wonna mu gavumenti ababa babikutteko bakwata ku byebyokwerinda kiba kyabulabe. Ken Tongo ng'agaanira byama kumba babanda nabo bamunoonya bamulinya kagere bamutaddeko department mu babanda ekola ku by'okunoonyereza agaanidde akaabwe ekyo kyo takimanyi. Ekyali ntandikwa tugenda maaso Salongo Jingo katandika butandisi ate nga ky'obamanya no tuli Bombo gwe manya olumaliza no basement events baleko bakugunda omuziki ogugunda agaladdu tugenda maaso ekyali ntandikwa tugenda maaso Bukedde TV Bukedde olupapula embutikizi wamu ne news enjaja waazo Bukedde TV tu ne Urban TV tugenda maaso live show ng'ate tuli Bombo edida Ken Tongo ensala gy'aseera ebyama yesigulidde ku budde alinga agamba tebuuke kibanda weekweka ani ne bamukabba yabadde aseera gwe bwana Ntongo twakugambye ojja bituwa. Mr. Robinson said if you give us back the tape these diamonds are still yours. Gwe kasita otuwa manya nene mali ekyaliyo twagala ebitukwatako. Break us safely. Tuwe bulungi. You think I'm stupid? Muloza ni musimu. You like the tape? Wemba wa tape mujja kunzita. You think if you don't talk I can't find out where you put the tape? Kyogamba bw'otayogera sifuna ngeri gye nfuna tape eyo nze nkwogeze ye kibanda. Ntongo yamanya giwunye yabaganye dobbawa bwana Ntongo that I can't find the tape now. Kyoga sobola gifuna kati kibanda wewunye kyali kuntandikwa. Are you willing to talk now? Kati oli mwetegefu okwogera oba okyali? You're tough. Wabula oli wakabi kati mukuba wakabi bwana Ntongo muwe okay baleeta ki tonulira bwana Ntongo toyogere Ntongo era toyogere bwana Ntongo tuli Bombo ekyali ntandikwa Ntongo eno jalibu kaba kayita mugumba Ntongo toyogere toyogere Ntongo I'll give you a decent burial if you tell me now. Gwe kati buulira nze kumbe bagenda maaso na bino Ken Tongo batandika omwogeza babanda
Tongo. Kumbe government. I'm FBI. Said FBI. FBI ate banonye ekinga tukijjanya Ntongo. Kumbe government eyingiddewo. Since Ruth Rock. Since ya. Nerubalukawo. Ekyali ntandikwa. Basindise gavumenti esindise mbega waayo ogezaako okuyimiriza ababanda bano kubanga kye badde bagezaako okukola kyabulabe okusanya omuntu wa bulijjo kyokka nga omuntu wa bulijjo ayira ebyama. Cynthia Ruth Rock mutendeke tandikwa mafia muwala fighter. Are you okay? Fighter terija mutwala Tongo. Abasajja balina emmundu babanda. Yengo wa gavumenti asindikiddwa okujja kukola omulimu teyakola nsobi yonna. Tugende kufa nabo y'omusirikale wa gavumenti ng'agudde ku bakyama balina fafagana nabo. Ekyali ntandikwa tugenda mu maaso nage tuli bombo downtown. Eno kirabu yaffe eri mu mutima gwa kibuga wennyini towakana. Ekyali ntandikwa nga tugenda maaso. Mwana mwana Cynthia Ruth Rock yasindikiddwa nga mbega agudde ku gasajja gano gagayizaako okukunya mwana mulenzi Ken Ntongo yabeera Ntongo era akola kyonna ekisoboka ng'owa gavumenti yalina okutwala omuntu ono naye ababanda tebamukkiriza. Afa nabo muwala mutendeke yakuguka mbino wamanga teke MP n'okukutula obulinda menyera si mwangu. Yafubanga wasobola agenda okufuluma ng'abadduse kyokka nga tute ebbanga ng'anoonyereza Ken Ntongo olw'ebyama by'ayina ebikwatagana ku babanda nga n'ababanda bennyini Ken Ntongo ayagala bibaguzabuguza. Ekyali ntandikwa nga tugenda maaso. Nakugambye nti neno bagiyita stekopsi. Ken Ntongo yayongera okweyagalira mu kubonyaabonya abasirikale sako n'ababanda nga yekeka bizinesi mwana mulenzi ono kalaba akajja mu emirembe talina kudda okwegayirira bantu buli kiseera. Ekyali ntandikwa era oluvannyuma ennyo ng'amaze okutema teyalaba kizibu kyonna kirala okujjako okunoonya weeyewogoma ate ategeke okubanja okulala. Akasimu Mr. Shikamugana. ozeemu. It's for you. Iyo boss. Who is it? Ani ono? So, you're in Hong Kong. Kati oli mu Hong Kong. Leave. Bwe guli? I've heard people say that you got yourself in some sort of trouble. Mbulira abantu boogera nino oyina akatego ke wessaamu ate nga ndaba oli mitewaana. Let's not talk on the phone. Tetwogera ku simu. Store. Gwe tubulire wooli tukusangewo. I'm on my way. Yamanya buli ngeri nti alina kulekani akolagana nabo ku simu abeetaaza ssente. Ken Ntongo ng'agenda maaso n'okubonyaabonya abayaga. Abagamba mutampa ssente nze sina kye ngenda bbawa. Ebyo mutiisatiisa nze si byendiko njagala ssente. Leave the girls alone. Jjukira poliisi ya Hong Kong naye genda maaso n'okunoonyereza okulengeri gyemalawo obumenyi bw'amateeka. Molest the girls ourselves, you idiot. Era nga wano okuva ku kisaawe bano be bakola ku by'ebyokwerinda. There's mind works. Out of the way. Linda va mu kkubo mukazi wange ajja. Si yoyo mukaddemu koku. Yaluwa gw'oŋŋambye ndi gwerinda. Sorry, I'm late. You're always late. Ogenda okulengera oli gw'abadde yeesibako ayina munne naye ntwampa lwaki olimbalimbanga? You're just dreaming. Buli kiseera onnimba obadde oloota buloosi toyinza kuba na mukazi. Come on. Leka naawe To work. ntwampa nti gwerinda owanga jja. Kale tugenda okulengera Kakondo entumbu eringa ya defender. Iye ono muwala ki? Not now. Bane mukulu tunta mugamba ki? Sirina kyeŋŋamba nnyo kyeŋŋamba kikirikiri eri. Kumbe tuntama agobera n'omwana muwala. Nga omanyi olugezigezi lw'abannakibuga abasinga ng'atandika olugezigezi mbw asoma katabo. Akasaba akasomere no mu bifuba bya banne.
ensusu diri katonda wange mwana mwale yenyiridde omubalagavu ennyo omanyi kyokola ekyo kinogo omusambu okwatirira omuntu bwotyo kumbe n'omukyalo omulala amuleba n'ekyabula benyiba n'omuntu akola ati ekintu bwekyo mu bantu bannange aswazizza omukazi abadde agenda nga baggulawo omusango omanyi abantu basobola okugulako omusango ne gw'obadde okolako emitanda ne batakulabye jangu ssebo wamanyabo wamanyabo ffe tukuyambye omwami era wadde agezzako okukwatirira era omusango tugutaddewo ntwampanga alemerako ssebo tuntama obadde okwatirira omukyalo nno okakasa kyoga sikulabye baninze ndi mujulizi mulabye nga kwatirira omukyalo oyo omukyala gwe bakutteko tanneemulugunya bwe mba mukutteko musango ki munsomere mukuttewa omukutte mu kifuba mwabe poliisi mwakula mutyo kati muntwalira bwereere kati nkutte mu kifuba gw'oli musajja kutte mu kifuba oli mukutte mu kifuba abadde musajja oba mukazi weeyisa bubi okutta omukazi mu kifuba kati kankulage kati nkwataako kati onkutte mu kifuba onkutte ku mabeere kati ne musajja onkutte mu kifuba kyeŋŋambye oli mukutte mu kifuba bambega nemubojjako wiigi agawadde ankutte ku musajja bwe mugamba nkutte ku mukazi kumbe bambega adde bamulinya kagere tozanyisa bambega munne agenda okujja nga giwunyidde mu giya munne bamukabbi abadde yeefudde omukazi nga tebanabbayo wadde eddakiika emu mu kibuga mulabe kati mumubuuze lumu lwaki musajja ayambadde ng'omukazi be bambega ku kisaawe bakola kati n'atomera omukazi ebyaddala ofisa mukirabye oyo mumuleke engeri gyali nti akola naye muguddeko bugwisi mukutteeko ndeni ogwo guba musango. You can't just fall like that. The red is already there. You're just falling like a chi. Mister. Ogenda kulaba mukabbi. Oh, you're dressed up. Munabwe. So could you please come down with us? Oso tuyambojje wa moto buli lwakyo yambalanga demu ejo miwunyo. Abo be bambega. Bamukabbye munene ya usigendawo. Munene ya usigendawo ekyalitali kwa salongo jengo katandika butandisi. Ate katuli bombo downtown. Egena maso kati ludaye wafande polisi ya Hong Kong eno yalinga etwalibwa Bangereza era terina njawulo nyina polisi yonna yonna egendera ku mateeka ago. Didn't I tell you to take... And let the guy go wherever he wants. Until the day the FBI people get here, it's up to both of you two. Kakati omukulu agenda maaso n'okwogerako ne bambega be omulimu baakoze gwe baakoze omukyamu ne bamufuna naye mu kufuna omukyamu oyo bakyalina kye bamunoonyerezaako baagala babe nga bagenda maaso n'okuzuula omuntu ono ddala ddala kiki ekyabadde kimuleese kati abaamukabye bennyini balina okugenda maaso n'okwongera okuzuula ki ekyabadde kimuleese. But of course, if I didn't shine shoes well, I wouldn't be where I am today. Afande naye nga genda maaso n'okunnyonnyola agasinga nali naye sikozesa mazima wendi leero singa siriiwo mulina okozesa amazima mirimu gyammwe. Thanks. We'll take over from there. It's all yours. Kakati ogwo omulimu gwawedde babaga ekyo mugenda okukola mugenda kusalawo mukwataganire wamu mumulinye kagere. Oh, come on, finish quickly. Let's get out of here. Tuvano ba tugende. Come on, let's go. Ja tugende. Babage mulina omulinya kagere. Here, you carry your own case. Gwe ino kwatenze sijja kukwata. Just do it. Gwe kikole mukwatireko. Balina ogenda maaso n'omukuuma tatuukako obulabe nga ebanoonyereza ki kyamuleese. Gwe mulimu mukama we gwe yabawadde. Town is in Hong Kong. We can still get him. So nga kati engayika entongo gye yadduse n'agenda mu Hong Kong. FBI baga nedda. Tulina okugenda wadde yagenze mu Hong Kong tumufune kuba alina emisango mingi nnyo mu America. Fast. Then you think you can arrest everyone by yourself and we just sit here and do nothing? Ekizibu ky'okisobera gw'olowooza n'onaakwata buli omu g'ogenza wekka ffe tule butuuzi nga tulina kye tukola be ba FBI agamba yagala genda eka sinsi ya Luthiroko bagiyita stekopisi gye tulabye leero. Sir,
The interview you arranged with Time Magazine is ready. The reporter's waiting for you in the outer office. Okay. Kati era ogenda okukola buli kimu kyategekeddwa dda omukulu ne byagenda okukola ebirala. So you're familiar with Hong Kong. Kayinga gy'omanyi nnyo Hong Kong. On back here. Genda naye toddaano nga tolise Kentong. It's your air ticket. Bw'atyo ogende. Kale no FBI yakozesa amanyi gaayo n'esindika abega waayo Cynthia Ruthiloko. Tugenda maaso naga efirimu olugwa endiyokiyo bagitaddewo dda. Bombo tulyoke tulabe ku luno Idi atambudde etya. Sister didn't come in a wake. Thank you. Tugenda maaso. Baabagambye mubeere naye nga mumukuuma. Omuntu gwe bakuuma tebategeera bikolobero by'alina. Gundi. You can't go alone. Toyina genda wekka. Us two orders to go everywhere with you. Baatugambye ebiragiro bye baatuwadde tulina okugenda buli wamu naawe. Ye Kentong eyeefuula ddeemu ate ng'emisango gya kyoyagala oyagala kufuuka. Oyagala kuddamu misango egyagaanibwa mu nsi yonna. He's lying. He's always trying to touch me. Alimba bw'atyo yeefuula bw'atyo buli kiseera. Why? All right, you. Kiki? If you're so horny, just pretend you've got your period, okay? Woba olina byogezaako kola olina okuleka kati obuzibu obuliwo ayagala kugendako mu mbeera za bulijjo omuntu alina okugendako mu kabuyonjo. Kati engeri gye yeefuula omukazi baga ne tugenda kukkiriza kugenda mu kaabakyala olina kugenda wabeera basajja kuba tukumanya oli musajja. I don't care whose it is. Balina omukuuma Kentong. Kati Kentong nga Kibanda awo baawulira emirembe kuba Banda bamunoonya mutta. Fred. You idiot. Jukira mu mateeka ng'omuntu abadde omukozi wa bikolobera ate nga gavumenti erina kyemwetaagako. Ebeerina ogenda maaso n'omuwa obukuumi nga bwenoonyereza engeri gyetereezaamu emitawaano b'emirerembe egiyinza okujja essaawa yonna. Kati Kentong yali Kibanda wano aba afunamu. Ayina ebyama. This is my water. Gano si mazzi. I'm sure of it. We mbadde nnyo mbadde ndowooza mazzi naye ngenza okuwulira bali mu bbala bambega mbega ono yali kyemanyira kunywa mwenge. It's done is done, so just live with it. Enough, it's my glass. Kimala egiraasi ey'omwenge naye mbadde mulimu mazzi kati engeri gye mbaddemu ekisu ky'omwenge mukimuyisizza bubi. Mulimu omuntu abeera nga ye tanywa mwenge naye kati okunywera mu giraasi ng'ewunya embeera gy'atategeera asigala nga agunywedde muli wakiwulira. Now don't be so afraid. 7 years is a long time. They might even have a cure by then. Bali mu kwejerega omusibe talina mutawaana ate ng'embeera gye bamulinamu balina mukuuma nga tali ku mpingo singa bawaliwo amukwatako basobole okufa naye. Be bambega gw'omulimu gwe baliko. Omuntu yenna ajja ng'abuuza Kentong ekigambo kyonna yayinza n'okusibwa. Where's the bathroom, please? Over there. Nga batandika okubuuza ku bufo omuntu wayinza okulabika nti adda mu mbeera ng'omuntu. Gwe balina mubbi lukulwe ova ku mubbi abba ababanda ate nga ne poliisi emwekengera. By yourself. Your boyfriend is there already. Wekubagula weegulire olw'okuba twazze okukuuma abakunoonya tekitegeeza niffe tunaagula n'ebyennywa. N'abannaye kati Kentong ku magezi g'alina yamanya alina kuyuza. Yamanya alina kuyuza tugenda maaso Salongo gye wakatandika butansale nga tuli Bombo downtown. Kaakati bali mu myerago eri omusibe gwe balina mugezi muzibu wunayuza. Why? Hey, where's the queer? Omusajja alazewa ndi alezeyo agoberedde gwe angoberera omusibe angoberera atya. The guy just followed you. I was just sitting here. That's not a crime. Are you kidding? Oli mulalu. Omusajja omulese agenda atwetera mitawaana. But I was here. You were the one who was there. Proof if he gets away, we'll both be down. Batandika kulaga mulazeeko ku muntu tubuuze tutya. Help me. There are too many who want to kill me. Munyambe waliwo abadde bagala okunzita. Ku gasango kalina abadde atolose naye wali adde bamukubira ebweru. Ababanda. Oba yababba ki? Yeekomeza yekka ku poliisi balina kadi ze FBI enfu. All right, KP. Feba poliisi bamuno. Twagala oyo tumuza mu Amerika. Don't listen. Babanda temuwulira bali kirunkubya n'oli kisirwala mbega waawe yakuba oluyi. Tukutwala. Hey. Mulinde. Why don't we all go down this? Enongo Kongo temumala gatwala muntu mulebe FBI. Wama mwe muntu ale gusajja gunkubye gyatolokedde bamukubye olw'omaaso olugata ku matu. Kinaakola. Kumba lwa message FBI omutuufu ajja. Regards to your boss, Mr. Robinson. Bosi wammwe Robinson. Oyo kumbe boogedde mukyamu. Bamanya bano basajja babbi naye tubatandise tutya omu muwanvu nze ntiddemu.
Mafia Gakubi Dirina Officer Dirina Officer Ineribi Take Omanyaga Bia Gakubi Gakuba Omanya babanda abakubi bali babanda babanduzi Kenitongo yamanya jiwunye buli lwadduka agwa mitawaana wewe babadde bamumaze Want to go to the hospital? You heard that? Nengere nyagala mumalawo ene yagala mumalawo Kenitongo ayina agasango gangi mu babanda era bamwagala mufu Wuli agenze tubadde tukatomedde wano be babanda emmoloka bagenda bagirumyeko ekimemeya oba ozanya ekyalitaluka tugenda maaso ate nga tuli Bombo Live Show nagaye ku downtown we tuli olumaliriza firimu eno lyokola batekeddako twategese ebintu gwe tugenda maaso Basement events balyoka bakugundira endonga eggundanga laddu wano n'abaana bwala bazinanga enje As good as they say, you couldn't tell straight away. kati mbega gwe baweereza FBI agenda maaso n'okunoonyeza ku misango gino yatuuka abanenya They were imposters. That's right. baali babadde beefudde nga FBI nga tetuyinza bagaana bawakanya Getaway car. Now, madam, let me ask you, how could you tell between imposters and kati kankubuuze gwe oli FBI ozuula otya obaffe tuli batuufu oba tetuli batuufu They won't be wearing smart clothes. FBI agents are frugal and they try to blend in. Secondly, annyonnyola eba FBI nga gye bayisaamu eri ewaabwe naye nga bano balaba nti tekiyinza bagasizaako ddala n'akamu and thirdly, Okay, that's quite enough. Now, Cindy, when you came here, you said you were an FBI agent, right? kati okugenda okutuukayo ew'omukulu wa poliisi atwala wa Hong Kong naye ambuuza ali wagambe luwa FBI tuzuula tendo oli mutuufu Not whether or not she's really an FBI agent. tuyinza okubeerawo nga naye gwe tuli nawe tuli your clothes fit the part? kyekiraga ni engoye ze ziraga yaliba You're basaaga bali mu lwali eri abo banda batusedde eno undressed, then we can check. tusobola okukebera oba oli FBI bakyayina ate nga FBI akola mu Amerika Well, unless we feel for ourselves. katukebera That's it. ono tebamumanyira This is not America. eno si Amerika We're in Hong Kong. en Hong Kong Not only that, you happen to be standing in the office of a senior superintendent. era oyimiridde mu ofiisi ya senior superintendent toddamu n'olwanira wano nja kusiba FBI agent. Are you head of FBI or what? kati oli waggulu wa FBI oba Frank. Inspector. inspector Now we all know. kafena tumanyi Inspector, and I'm a superintendent. kali manya nti nno gw'oli inspector nze ndi superintendent The states. era omanyi omukulu yani Rude to their seniors. Sorry, sir. bwe olina okuwuliriza baseniya bo nti nsonyiwa afande Respect. Hong Kong's police force is famous for being efficient. manya nti Hong Kong poliisi emanyiddwa nnyo ojja kuddawo ogambe FBI yeeraga kubanga yafande ate ono oyo ali wansi we lanka balanka n'ofiisi eba ofiisi Now, kati we're going to arrest this guy Ken Tong for you. kati kentontwa The tumukwatire guy back home. tumukuwodde wammwe And say no more. toyogera birala Go. nina bambega abakola ekyo you wait tumukuwe then you go okay Now get out. fuluma eyo oda eyo poliisi ya Hong Kong egobera amateeka ga poliisi ya Bungereza era ensi yonna egoberera embeera eyo amateeka tegaawukana afande omulazero And you both failed. If you don't find him within 5 days, you'll both be back to pounding. bwe mba temuleese mu nnaku 5 kati FBI abafunye chance emwenoonyeza ate tewaanoonyeza muno fe aba Hong Kong tuba tunafuwa omukulu w'ofiisi y'ennyonjo okuyingira mu mala kujjamu ngatto ono ebigere biri offside ebigere biri offside tugenda maaso salongo jingo katandika butandisi ate nga tuli mu downtown e Bombao ekyali ntandikwa kakati ogenda okwetegereza obulungi Just for him. tugende tukole omukulu ajja tugoba Her telephone number. What did the person say you had? tulina okunoonya enamba y'essimu tulina okutandikira okumanya omuwala oyo tumubuulira najja atuyambako gali agasajja gabadde gakubi bambega batidde nga bave wa superintendent nga baga nti singa omuwala batambula naye kiyinza obbayamba kubanga abayaga abanoonyereza Ken Tong amazima abakubi ebyokuba bagenda babivaako ddala bagenda kulya kutimpula tugenda mu maaso ekyali ntandikwa May works here, right? So why not ask a waitress? kati bano bambega 2 beers, please. leeta ku bbiya 2 basirikale babatumye kubega naye babega cupa za bbiya osabye nnya
But I said 2. I'm the one who said 2 plus me, those are 4. 2 plus 2 zibanya. You wait. Bali muzanyo bali mukunywa mwenge mfojo genda oketta. Hey, use your brain. Kozesa obwongo bwo. Friends with the lady first. Totya. Mbubagumu nnyo basobola okukola naye ku nkuba abayaga bali gye bakubamu ne bambega banembega gye babegamu olowooza obulamu bwabwe buli ku ki? Ya be bambega superintendent ya CDC. May tongue, please. Hold on a minute. Telephone for May. May essimu ye kati balina n'omuwala gwe beetaaga we banywera batansa olugezigezi nga bakuba essimu muwali wa mwetaaga. Hello? She's yours. Oyo waabayo yowo bakubye ebbaala y'okubuyaabo ali ku downtown yeri omuwala azze abadde mulasigo badde beetaaga. Oyo si wange kuba omulala baleeta omulala buli lukuba manager akuwa mulala. Oyo si oyo kali katono. Si beebo oli omulala ajja balabika bo bakola kiro. Waliwo abaana wala abanyirira bangi wali naye bagenza okuyita ngono omupya nnyo. Oyo simumanyi. Come on, don't worry. Hey, remember, if anyone calls... Kumbe n'abaana wala bali wano nabo essimu entuufu tujja gimanya buli omu alina mukwano gw'ateera omukubira kumbe wano tebalina mukwano gwe balina lugezigezi. Hold on, I'll be with you in a minute. Bazze wano mu kifo ky'okubega bali mu bamaama. Oyo alabika yanaaba mukwano gwange nsekedde. Anti aba ayagala musasula bato musasudde jamula bwanyiga. Lindako bali babatendeka ogenda okulengera mbega ze oyo omumerika bamuganye okukola kati atanoonya akyeno. Bannange mazima nkulabye masulubu kyoli mpita eryo linkaddiya kati nkuyitereba naye nkuyite maaso ogenda okwetegereza batanse ebbala wali okubaako n'engeri gye babategeeramu oba tomwagala kenyumye naye toyomba wama gye bali. Kumbe wano waliwo omuwala gwamanyi ndi sisita wa Kentong kyova nabo beefudde nga bazze okusanyukirawo omuwala ogwo beetaaga basobole okumanya oba bayinza okulaba Kentong. David, do your stuff. Beefudde Это твоя задача. Да слушай, ну шевели ты мозгами, посиди здесь спокойно, я знаю. abawala I wouldn't say that. gerinda sigambye kuberwayo. Hi. Oli otya ng'alumba mbega munne ku lugezigezi lwalina mbega gwe batawadde mulimu oli atudde eri bali mu kwewaamu. I really admire you Hong Kong policemen. Wabula abepoliisi mbeewunya aba Hong Kong ate mu kifo ky'okubega munywa bunywi. You're wrong. We're out working now. Tukola kati oli mukyamu mukola Look over there. omumerika akyewunyizza nnyo weraba embega gye tubegamu tolaba be tubega wali tulina kubanga abatamiira then tubabege. No Canton. Really? So I... Kati ng'omumerika amanye nti mbega olina okubanga n'oba okutta cupa yamwe nga fazaali obanga agiwunyako obuwunya naye agenda okuwulira omusirikale gwayogera naye awunyanga ettogero kyekimu ku bimunyiiza. Wait here. Linda ano tugenda okulaga embega gye tubega kati bye bakola byonna beeragira ku mwalo no Amerika mbubo babega nnyo so nga omukisa asobola okukola ebintu ne weewuunya asobola okukwata segereti nga tamunywa naye ng'akolezezza kati bo segereti wamukwata amugwa kataka ng'alumba omusajja amumanyiira eyakumanyiira ntudde omanyiira nedda wama muzeeyi waabwe bagenzi balongwenzeyukira oluliisa lukiiko lwakika mulimu abantu abakulu gwayita muzeeyi n'anyiiga omulanga bavuma obukadde ogambye ni mukadde ozudde otya ni mukadde gwali kakiika kabazuula Use for collateral. There. See? nga bamubuzaabuza omukyalo oli omulengera ayagala kubuuzaako kumba alaze omuwala ni ngenda kubega In America first. ne gwalaga naye ali wano yetabitegeera ebintu byamukubya dda yasoose mwenge kati ali ku kiri kyo kimuvuddeko kimupiipye 50% off. But I have to ask. olw'okwamulaza omuwala muzeeyi nadda mu mbeera Is it okay? buli kimu kiri bulungi ekiri ssatu kyoli mutawaana yeeragira ku muwala oli omumerika mbu abalaga engeri gye bakola ennyo naye nga ddiiru yabadde yakuzuula Kentong wanatera okujjawo kati avudde ku mulamwa ali mu muzannyo. Hey, boss, she's worth looking at. Boss kalabika bulungi bwe kaba kakwetaaga nga bamuwendulira eri gy'agenda omuwala okuva lwe yazze omumerika tannalabwako nsaaga ye oba ye esaawa gy'asaagiramu simanyi. How are you? Oli otya? Gyendi. Ye
with you now. tofaayo muzeeyi opapye muzeeyi bamulese ku ddiiru ndala amanyaze kunyumya kuteera bikoozi kumba oli mbega gwazannyirako kaakano bano baŋŋambye onneetaaga kaakano niŋŋamba kisijja Ralph. oli omuwala mulwanyi Cynthia Ruthrock I don't know what you're talking about. Just ki ekyakulese mu bbaala nga tonyumya nti muzeeyi simanyi kyoyogerako ani agendi mukadde era ye yamukubirawo oluyimu aŋambye omuntu ampita ate ankuba bukubi kumbe baguddewo oli kibanda bw'omukuba batano bebe bajja Hey, she's doing a good job, huh? yena omuyambe nti asaagala yajja sobola don't ever call me a whore. bwakikoze kutankula balaba omuwala ono engeri gyalwanamu I'm okay. You go get that bitch. Right. bagezezaako kola kyonna kye bakola ogenda okulaba ddala omuwala mulwanyi Amerika weebale kunkubya ssebo weebale gowanimbye mbwampita olutuuse lyankubye lwi kati oli yali otudde ogamba ki bwe mba nkikoze ogamba ki bwe mba nkikoze ogamba ki nedda mbuuza bubuuza ali baba yabadde ampita kati okole ki nawe poliisi omuyaayi oboozanya n'abayaaye gwe kakkana omuwala bavuddeyo naye Let's go. ku kino ekiri wano tugende bakulabye naffe Hey, what? gwe atondeka yeyo omuwala Cynthia Ruthrock kakati bano be bawaddeyo bataano ba muzeeyi batana okugamba mbu bakola ne muzeeyi bamulese ne muzeeyi eno omuwala ne bagenda naye sisita wa Ken Tong sisita wa Ken Tong baagala kuzuula ddi lwasinkana Ken Tongo tugenda maaso ekyali ntandikwa mukulaba okwangu ate ng'ano we tuli kwegamba bombo faadi agenda maaso nokikolako wali tulaba ate ekiddako There are the two cops. Huh? okubega kugenda maaso abosibe poliisi ababiri abo Thanks a lot for all your help. Oh, it's nothing. banne mwebale mwenna obuyambi bwammwe ndi ate kirina mutawaana kati Kentongo yeewunyiza gy'alengerera kyabusibe poliisi be naddukako Gonna see you again. simanyi banaddamu no amukubye n'oluggi You hurt? kiki tolaba kyonkoze bagambye aweggalira Sorry, is your finger okay? ng'oleba ne omukono guli bulungi amazima gwo nze ndi bulungi naye gwo teguli bulungi Sure, we can fix it up at my place. tugende ewange enkujjanjabe kati mbegawo omutira nange bankonye ekigere asooka wa mukono naye bwe kibanga byakayana titugendayo likane nange Hey. Ken Tongo gwe wagenda maaso n'okubega abo batya bali mikwano gya sinsitawo otira ki To them. And if she's just a girlfriend, you should go and have a talk with her. oli bajja muyisanga girlfriend waabwe kati ojja nakuba ofunye chansi we boogera ne sinsitawo oba owonye gwolooza bayinza okuwaayo mukoddomi waabwe Beat them both up. awo ate bwe twagala tutegerere etteeka mutakanga jjana mukyala obulungi nnyo n'omuwala mbu baamunyiza omukono mbega asobola okwewaayo ekintu ne kimutuukako ng'alimu kati nogenda nze gwe banyize nange banyize ekigere wabula oli muzibu gwe mwangu tugenda maaso owaayi Just like her brother. alinga brother we yennyini wabula muwala n'abawulira emufulumira ojja kwassa ebintu oduma ki nagambe toli mulwadde opapa ki Hey, you, what's going on out there? banekyo kigenda maasayo David just knocked something over, that's all. waliwo no alina kyasudde gwe osudde fuluma nofuluma toli mulwadde eno neesibako ni mulwadde tankuye ekigere ayagala omugobaganya oli aganiddewo David. What are you doing? kikyokola That's my mail. kiki Nothing. tewali Just looking at the stamps. I collect them. banne enkuŋŋaanya bino ebibadde bigudde If you really like it, I'll give it to you. oba byagala nga mbikuwa byoyagala okulaba byonna Hey, Oh. kumbe badde beekebejja ng'omanyi bwambega akasimu kebera olaba mukubira tya bambega buli kamba keetaaga You got those people that tricked me. Last time I was beaten by a woman. no, please, Mr. Matt. I don't know who they were. nze mbadde sibamanyi mukulu kumbe ku bbaala bamukubidde ondeetera otya abantu ne batukubira bakasitoma musajja ali endaaganya oluba luganya okudda Listen, Mr. Man wants to see you in 3 days. mu nnaku 3 kwegamba alina kyabadde ayagala okulabika nti akola era ayagala okuddamu okubaabala alisiziba ennaku ezo kuba akyalina ebizibu bye owaayi You hung up on me. I
didn't. I thought you'd finished talking. Mukama wakubira essimu n'omuwulira ng'atuuse awo. Hurry, I'll get it all to you soon. Kale ngenda kikola mbwa ngenda kukola buli kimu mangu. Them too. I'll pay you everything within 2 days. Kale buli kimu nnaku 2 nja kuba nsasula saagala obe nga weeraliikirira. Alina ebizibu bingi nnyo amabanja ku mulimu eri. Omwana alina ebizibu bye. Ng'omuntu yenna abeera n'ebizibu. It's all your fault. Kyokka gyonna mitaana gyammwe. Neddamu kati naalabika azaagala kati. Lindako. This is Inspector David Lee. Mei Tong is now a police witness. If you dare to call or harass her again, I'll have you... Oh no, detective. Era n'omuwala alina obujulizi bwa poliisi. Ogezaako n'omwepankirako. Kumbe kuno ne badde ya bulaza. Ekitegeeza sisita mpaddeyo. Omuntu gwe okubega yamanya giwunye. Kumbe akikoze atiisa mbw atiisa nnyini bbaala. Kumbe gwe bazze okubega gwakanze. Mukanze n'efudde we poliisi. To him. He won't be calling you again. Tagenda kuddamu kukubira. Mbadde mukanga nga we poliisi. Mbuno ye muntu wa bulijjo yefudde we poliisi. Relax a bit. It's getting late now. Buyise. Mugende wammwe. Ii naye nga bukyali. Come on. Tugende n'agataliiko nfufu gawedde. Bagobye bali. Omwana ye teyitwala nga kikulu. Okyokuba abeefudde abe poliisi. Kumbe mazima ba poliisi. You'll never score with her. She's much too crafty and cunning. Omwana tewali muzanyisiza nnyo. Talina kyayinza tugasa oyo. Wadde tulina okumubega. You just wait and see. Gwe linda ojja kulaba. Ngenda mufula girlfriend wange. Kati mbega omwagamba nti ebbanga lyamaze mu nsi. Nga tannawasa mukazi. Ono gwabega gwatwala. Kubanga si yalina omusango. Naye brother gwe beetaaga. It's me, sir. We found out some things to do with Ken Tong. Kati bagamba balina kye batuuseeko ku muntu gwe banoonyereza. It won't be long before she leads us to him. Afanda tekigenda kutwala bbanga ng'omwana atutuusize wa brother we. But Kale. it's now midnight, sir. Tekusulayo. Lwaki musulayo? Afanda abaggalira buggalizi. Badde mbaagala basule nga bakuumawo. You, sir. Afanda yalemesa. Nja kulaba. Ya. Kaakati wenyini nyiri ku makaago. Bakola buli kimu kyonna kyonna ekisoboka. Okulabika nti nno babegera kumpi. Omwana watukira okuba ne Kentongo brother we nga bamufuna. Bano basajja abanoonya Kentongo kumutta busi kuba alina ebyama ate abiseera. Босс, вы великолепны. Japaani. Talk to you. Alina ebyama by'Abajapaani, alina eby'Amerika nga bonna baddiira. Kati tebateredde bamanyi wabiwa gavumenti etabwe bezze. Tugenda maaso eno gye tuliko tusumululidde ekintu naye nga kyagenda maaso. Nagambye nti nno endongo yoweeri bulungi nnyo n'abaana bala bazinanga enje ate ng'olumaliriza wano kwegamba ogenda kulaba byonna nga kitokota si kisaanikire downtown. Enjogera y'ennaku zino bagamba ekitundu kikutte omuliro naye ffe si bwe tugamba linda kiddako. Egenda mu maaso. Saagala nkyogera awulira ku muzindaala amuvinge asasulo gye. Boss would like Tugenda maaso. Ababanda bagenda maaso n'okwongeramu amaanyi nga bayita mu kakodyo ka ssente. is half of your fee. Yes, Ken Tong did contact me. He wanted me to buy some diamonds off him. Unfortunately, we don't know where he is. Eky'omukusombi omuntu amanya ebyama bye tuyitaaga tetannamanya bulungi waali naye nga kasita tumala omufuna awo buli kimu kijja kutambula. Eri ssente bazireeta naye nga Kentongo tannafunika tewali mirembe. Hey, David, go round up some of your friends. Tell them all to come here to beat me up, but only pretending. But you always use... Kale nagandi katuyiye pulaani omuwala ono okubeera nga njagala. Funayo mikwano gyo bajjenga abankuba nze mbenga owakabi. Nze mbakuba omuwala nga kasendi wakabi anzikirize. Nja kuleetera abatteke. Oba tokimanyi nange mwetaaga nti kale. Beeteesezza bambega. Mbwomu yefule kabenja awonye omuwala. Here. Why? The ID. We've got a tip-off. A riot will occur here soon. A riot? Yeah, but don't worry. My men and I will be here to sort things out. Okay, thanks a lot. N'agenda maaso alaga balina omulimu gwe baliko bambega naye basajja be bajja mangu nnyo alina kyakola awo. Kwegamba nalaga abaawo ne waliwo omutawaana poliisi yeriwo eri mu kontrol. Kati addidde ekintu kyogenda maaso n'okukola emirimu gya gavumenti ataddemu omuzannyo. Ayagala kusooka funa muwala. Eno omuwala gy'akajjuliza siisita wa Kentongo.
naye nga jjukira nti mu kukajuza ono omwami tasitulanga ku byuma n'empi yaziraba mu butabo tazimanyi naye agambye munendeeterayo abayiga mbakuba omuwala agambe ndi nze Rembo ajja kunzikererezawo kyokka oli omuwala bulaza w'ababanda bamunoonya ya yes kanindire wano ogenda okulengera Kaleefu abo badde basindise kawala kali luddawa baba no abo badde basindise Kaleefu side eri omuwala waali gwe mwagala okay thanks but no thanks nga beewulira tebamanyi nze nsasula omuwala akajjuza tamanyi nti olulenzi lwasetinze lwefuule lukabikabi lumutwale Kaleefu yego basindise ogenda okulaba akafaananyi ng'omuwala yono amwagazaaki yono mutaka gwasindise baddewe oba kuba oli alinda kimu kwefula Lembo laba kyebakola omuwala kangenezanyewo nga Lembo Hey, what are you doing? kikyemukola Quick, help me! nyamba balina n'ebiso beebo Hey! gwe My girlfriend has looked... girlfriend we tayamumanyira Nor am I! Keep out of this! kikamu nabamusindikira ddala yuno amagambye ati ote wano kanetekeko lungule kati kubalungule ntaddeko omusajja amukubira ddala gwe linda mukozi mutya oli mugambye ekintu atuukoze otya tebawadde akanaana leka leero okubira kumbe babanda bya ddala alowooza be bali basindise kumbe bano babanda My girlfriend! tugenda maaso bannange mwe bannange bano babanda tabweze siya tamanyi kulwana mulinda nammwe babwadde akanaana pulizi nyongereko ebbiri basita do nkuba emimwa nagambye ko nkunkuba emimwa Kill me? pisto So you want to kill a policeman? kati oyagala kuyita poliisi nga nze poliisi n'alagira ddala kyali nga laba giwunye bannange babanda benyini bannange Kaleefu bali bagenda okujja abafala be baguze yabakubira ddala be baguze lindako ani adduse omulaba Shit, wanted me dead, huh? You're not... oyagala ndi mufwe Kaleefu business Kaleefu wa bizinensi akola mu tteke kibanda yennyini afande obedde tannamanya Kaleefu muka Kaleefu mukubi afande mutimpuzi afande kati ono lwaleeta abalala bayiiza balabe enkola kigwa kitya ogambye tukole tya linda wemwe Hey, what's happening? kyekiriyo bakubye we poliisi n'empale neyulika eki lindako kumbe musajja twabadde yeka twala eryonderedde abayaye wedda mmanyi be bali omusajja nkubye n'emimwa basitadde But my friends are all waiting up. mikwano gye bali bweru ogamba bano mikwano gyange toyira omanyi omusajja wankubye nakuba alinga egenda maaso May. May omuwala gwadalwanira mbuye Lembo we babakubye we yatadde akalungulo ne balungulizaawo ddala bwabanyabo gaganera gakomyewo bamupize Heartaches. Is your chest injured too? No.
My heart aches because you're in hospital. Munnange olw'okuba oli mu ddwaliro neeraliikiridde ne ŋŋamba sijja kuddaka. You need to lie down in bed. Kyokka mazima nonimba n'okunimba mumanyi kungufu kyokobadde akasajja gakkubanga ogweri. Bino ebeesoma tya ku Black Belt we nagambira kambiwummule kuba bali baŋŋamba ntandika ebiso ne ŋŋamba no. Oba okyakyogera omubbi n'akutambula ezaggolola. Bagenda okugya ezaamugula nga nebya naggundi tebikyajja. Ababanda bakitegere n'omusajja ddala basobola omufuna essaawa yonna naye waliwo bambega bakyalemesa naye bamaze okizuula balantse okweyalinga buli kasimu kaakuba bamunoonyereza bwe bayinza omujja Kentong. Message to John. Tell him we know where Kentong will be. Sure. Kati genda otwale message ewa John ombule Kentong owakubidde wetusobola omujja. Buli simu gy'akuba bazuula gye yavudde. Tugenda maaso eno y'ekyatu gy'ekifu ku maaso era nga nage tuli Bombo downtown. Olumaliza basement events baleke bakugunda omuziki ogugunda nga laddu n'abaana bala bazinanga enje naye nga sinema eno y'ekyatu gy'ekifu ku maaso. Yidide. So where? Mwana mwala sinsi aba akyatambulanga akabaluwa. Omwana lwakampadde nkakuwe naye akampadde agenze kasomeemu. Wa FBI. Kentong yalaba bimuwunyidde bubi nnyo n'agamba FBI Omumerika nti nsanga mu kifo bw'ekiti ebintu bireka bintabukidde afadhali mu ntwale bansubire mu Amerika. Era teyakola nsobi ekifo we bamugambye yagendayo nga mbega naye nga takkirizibwa kukolera mu Hong Kong kukwata muntu yenna. Amateeka tegamukkiriza kyokka agudde awali ababanda. Tugenda The Kentong will be here. Don't worry, he'll be. Kentong ajadi baba kyali awo Dr. Webbers, nga sinsi abaguddemu abayaga bennyini Abajapani. hand it over. Leeta by'olina wano. Muka bano bakubi kano kaawa. Now tell me where Kentong is. Mumbule Kentong gyali sina kye mbaagasa kirala. Trespasser. Bajapani ba mafia. This is private property. Bino ebintu bya muntu wa bulijjo mbuuza otya ababbi. Sinsi abamugwako bamugwikiriza afuluma ali mu babanda mukumi sinsi Chuck Norris is the best student sinsi ya Luthlock egena maaso muka tulaba Stekopsi efirimu gye tulaba ate nage tuli Bombo Fadi ku mulyango awo naye nga downtown we tusinzidde. Muwala naye asajja kula n'omuwulira mutendeke. Bano Bajapani sebo bafya bano babanda bayaga bayakuza Japanese mafia. Bana bega amukanze obujiji mu Japani yakuza Omujapani si mwangu ng'akutte ekyambe era mbego n'agudde ku buzibu bwa FBI atakkirizibwa kukolera mu Hong Kong. Ayingidde maka g'Omujapani aga bulijjo agambye okuba nga kibanda kino akikoze ku lulwe naye nga yerwanyeko bulungi nnyo ng'omutendeke bw'abeera ayagala okumanya Kentong ali luddawa. Omukulu ali eno ali mu ofisi ebyembi inspector n'amutomera bubi nnyo kibi nnyo. For me? What's the problem? Mutana kyafande
I'm in the middle of writing a report on Ken Tong. ndi ku lipooti ya Kentongo naye tebalina kye bapa. You have made a lot of mistakes, and I'll tell Sobe you. nnyingi z'okoze ng'ojja. First, It's you okay. floated with Mr. Shikamuka. Now he won't lead us to Kentucky. Waganye maka Knock on g'omugagga. the door before you enter. Ekyokubiri konko nange oyingira njera ontomera. Hey, don't argue. Ah! Oyomba nga tewange teziyingira. Nze nnyiniwo nze nkulira ofiisi eno era nze mayinja awo teweerabira. I could blacklist you, and then you would be off the case. Era nnyinza n'okujja ku musango. Tosobola. Ins. Eki ali ku senior superintendent. How's your wife and your son in San Francisco? Ye oyina mukazi wo n'omwana mu San Francisco amateeka gakukkiriza okuba nga bali eyo. Kuseereza omuwa omusolo gyo batadde gyo basomesereza. Of course I know. Don't forget I'm an FBI agent. Teweerabira ndi FBI. I also know you're due to retire in 2 years. And Manyi n'emyaka ebiri egijja maaso genda kuwummula era mmanyi ekyama ekiri awo. no, you can't afford them. Toyinza kwewaawula byama gye bye mmanyi. What are you getting at? Kiki otuukako? Business is your business. Era ndi bizinensi yange bayiyo. To bring Ken Tong back to America. Nze njagala kuzzaayo Kentongo mu Amerika. Sit with me. Oli nange oba toli nange ngamba yafande wange byokola. Me to do All that. right. I'll cooperate with you. Kale nja kukanya naawe kwotegedde ebyama kakano tutuule. Ani kikulu timwogererawo. Kati omwana oyo n'amanya balina okukkaanya kati enguzi si kimweta yinza kulabika nti kale bagirwanyisa naye sipiidi gyegenderako yanfuddu. Tugenda maaso Stekopsi ye firimu Saalongo Jingo katandika butandisa leero tuli Bombo downtown. Mwana mwala bamukkiriza genda maaso noonye Kentongo. Amateeka tegamukkiriza kukolera mu Hong Kong. Era bali balina okukola ba Hong Kong naye kati omukulu amukkiriza olw'ebyama bye yaguddemu. Balina okubega amaka gano gennyini omwana w'abeera. Ogenda okulengera eryo lye lyankuba. Eryo lye lyankuba ofiisi atidde. Owaaye. Mutaka mutya fighter. Be bamafia basindika okuva mu America bajje batte Kentongo. Mwana badde gyali ng'alina byaketta ogenda okukola wa sister wa Kentongo abayaga gye bazze Abamerika bafayita bazze ku bagwa ku mubaya mukasisia muka naye nabo baka we stopping it take mukono huku omubbi ng'abadde agudde ku mubbi munne agwa ku nsonda y'entebe n'atandika nga agudde ku mufaliso. Tebakkirizibwawo awo bonna onangu ataase owange yaluwa Kibanda omubbi omutuufu akwata emmundu n'agijja kuwa obuyinza bali bakuba bonna bali si waabwe wacha fande nkubye olubuto nagambye jangu yegera maaso nga tuli luddawa bombo naki kyebakola fande Cynthia alo wowe mukono twazeemu emigere giri alo buli gyakolera kuyitamu obanga ku kibanda dduka mulimu ababandira abagezi naye nedda alabika akubye kiwoowoolo. No, I can't. No. Talina kulaga mukazi onomu bamukubye yagwa bubi gwe nno weekoze waawe naye banne babakuba baali bamukubakuba dda bino bamukubye bitono n'abadde afunye chance egwaye bamujjanjabira. Abantu balina olugezi guju egenda maaso. You look tired. You all right? I'm fine. Kaino naakomyewo bambega buli omu ali ku loolo ye
kati Mbega omulala kyaliko kyakulabika nti alemera ku muwala sister wa Ken Tongo gwe babega yamufuula girlfriend we nabana akasenga mwe bali mabegera mutuufu omusajja yankubye nnyo kimanyi nti sikyassa Mbega ku Mbega omu America omu wa Hong Kong n'olugezigezi lumuli bubi omanyi yankubye empulira ekibegabega tekikyasituka yawonye dda naye ali ku lugezigezi atandise olugezi gujju. Okay, I'll be gentle. Kale leka nkusiimuleko ku buweweeza ebikonde bikakkane kyokka omulimu gwawe gwakulaba nga munnaabwe eno buli kyayogera kirikodingibwa oba mulimu ekigambo ekyogera Ken Tongo gyali nga wonaabulira nina brother wange Entongo bannange talabika kyekyaleese Mbega ono ate nga banne bawulira buli ekiri mu nju awo. Kati Mbega yazze okubega ebya Ntongo ali serious ali mu kwewanira ku banne abaye nze eno ndi muko eno gyendi okimanyi bali bafuukidde ddala beeri ate nga tulina kubega beza ate bali beeri twale lisiya ngenda nakuzzaawo muwulirize buwuliriza nti nayogedde ku Ntongo kati anayogera ku Ntongo naye simanyi. Is there some special reason? Kati omwana agenda maaso ayogera buli kimu nga bw'omanyi wonna ayogera n'omuntu ng'omwesiga sooka onywe olina okuwummula sooka onywe nanywedde dda akatebe yakatuuzaako futwa kuba ke bamuwadde sikeeka abagenyi era si wayagala jangu n'otuule nekikulu mutuula bubi otheyayuwa baadde bamukanyuza eri gwe ke bakozesa eri yotuule wano kati obadde ogamba ogenda kati nkyali Angie buli kyayogera ne bakiwulira ono Mbega. They're just like the stars. Nkulaba amaaso go galinga munyenye. Are like. Kati kyensinga okwagalako ebyokutunula ngo bivuddeko mwana gwolinga malayika lutandise olugezigezi buli kyayogera eri balikodinga balemu erinnya lya Ntongo obozanyisa Bambega. Madam. Naye waayo omusajja yankubye nnyo okimanyi ekibegabega kiganya okuwona ono yawonye baakamukuba naye kyansi gyaliko tayagala nakuwonamu n'akamu okimanyi omusajja we yankubye eri balikodinga ekyogerwa Mbega we kyaliko gwe okimanyi bulijjo nnoonya emiko negisamu nalinga kumba oli wano linga sikinikeya olwagala kwebaka bannange mu kumenya entebe alinga yali omubazi ebyembi omukono agugwiridde okimanyi woogutte obubi bano bawulira buli ekirikodingibwa leka nsiimule omusajja ankubye nnyo ebikondo oyo amusiimulako mbu bamukubye nnyo alina okubega omukyalo ono sister wa Ken Tongo amugyemu ebigambo ebyogerako esinga brother waali kiki kyokka onfumisa obuggwa buli kimu tayogera ku brother we kuba bagenda okuwulira embeera eno no bamukubya ebikonde ne biwona nga baakamukuba naye ali wano mu kubuzaabuza agenda okulaba nga kino tekimumalidde ono ali weri awuliriza eri bye balikodinga kumbe tulabe awo yankubye eŋŋumi awo kyokka lulabe yiigayo nalina amagezi Mbega bakubye ne mu kifuba bankubye ekifuba mpulira sikyassa nze gwolaba amusiigako nga wona asiiga kalobu mu kifuba eŋŋumi ziweweere naye nga tebamukubyeko ku kifuba tebamukubye kifuba eri Mbega waabwe bawulira byali balikodinga bannange simanyidde atanakwogera ku Ntongo ntanayogera ku linnya lya Ken Tongo embeera teyeetaaga nnyo abantu nga bazibu kyokka abantu bazibu ategedde mutakondo tebamukubye nnyo n'amulekawo omanyi bankubye nnyo sikuddamu kujjanjaba omuserikale wa poliisi ng'afuna chance ng'alina bulungi n'omuwala nga n'omuwala atandika okumanya omulenzi ono talina mutawaana naye poliisi tamulaga nti wa poliisi yafudde ng'omuntu wa bulijjo yajja mubega kati afuuse boyfriend we omuwala linda It's way past midnight. You better go now. Genda budde buyise naawe tebunnayita buyise genda buyise ne bagoba nga tabezze talina kyayogedde ku Tongo
nga nkajjuze bujjuza tiwali kyakola. Be bali ku kasenga akaliraanye omuwala gwe badde bagenza okubega. Eyagenza okubega akomyewo talina kyama kyajjeeyo. Genda okukoma weno munaali kajjuza. David. Owaayi David. You scared me. Onkaze naawe. Kumbe David oli munno owedde abega naye abadde afunye chance ey'okwefuula omulwadde nga si mulwadde n'aviiramu awo. Asazeewo kajjuza. Anze ndi wano ndi mukulya sina mutawaana namuviiridde abege. The recording equipment. Okimanyi nti byonna wedda mu recordinga ne wedda tu recordinga naye tulina kyobeze n'ekimu. Apartment's being bugged. Did you hear us? Of course. Owedda muli ate tetwalicordinze. Singer. Owedda tu recordinga ng'olinga yagenza okunyimba tolina kye watuukiriza. Omuwala mubege. May had a splinter in her finger and I helped her to take it out, that's all. You don't... Kati May gwolaba akagalo kafunye obuzibu nga nina okumuwonya kyova olaba tetwatambudde lugendo lwe nabadde mutwalako. Yabadde agana mutwaleko ku lugendo lwe wa mukwano ng'alaba alina omufuula girlfriend we. Era yasanyuse nyaga nti ono omuwala we tukabbira brother we ngenda mukuba ekidaala sigenda kubeera nga gwe abadde anyumya ani agambye mbadde nnyumya nga batandika okwejeriga nga omanya ab'omukwano naye nga kibanda ekigo tekyamulobedde ekigo ekimu tekigaana mu mezzi. Akasajja kano katongo tukajjeewa balina gwe balinda ku kisaawe kuba balabye nga akakazi kano kakubi beetaaga baleete ku bakafulyu abayinza ofaafagana n'omukazi ono abalemesa tongo. Tugenda maaso. Tugenda maaso jjukira ne badde yeetujja ekifu ku maaso era abeeredde ekiddako Faadi beera kumpi ne DJ nga amekisinga ekintu tudde wano temuŋŋamba kirala oba yabalemye. Kumba abakulu abaali beetaagira ddala okuleka nti omuwala akolebwako best today era nga madamu Joy amaze okutuuka agenda okukola ku kintu ekyo. Hey, how come you can spend so much time with me nowadays? Naye bannange kijja tya okubanga ebiseera ebisinga obimala nange. Can't you tell? I'm not interested in gambling, whores, or drugs. And as for business... Yaganda ebintu byabadde akola takyagala bikola. Yalinga ayagala nnyo ebyokutunda enjaga era yagala okubeera ng'abeera mu mpaka katakyabyagala. Yeefuulira ddala nga kibanda kubanga manyi omuwala ono brother we mafia. He's not. No, I don't like that brand. Ng'amulemerako yali mukwano. Kumbe eno This is the brand I like. bagenda bakola bye bakola byonna n'omuwala Hey, let's go over there. ng'abawo akamusuulibwamu. Tugenda maaso. Omuwala olwamulinnya akagere naye talabye. Guess who this? Waliwo akatabo kabadde alonze natakatwala ne bakateekamu akapapula ne bakassa mu nsawo ye. I can't. Buli kimu wano My partner to arrive. yeewaana nange ndi eno wange. Come on. I was only joking about being a playboy. Omanyi saagala nnyo byakwefuula abeera mu mukwano. Ye mbega basobola omusindika awantu n'abega ebbanga eriwera. Kati omuwala alowooleza ddala nnyo ku lulenzi Thanks. era nga buli kiseera alina okubeera nalwo. Here you are. Ekimu ku beega bakwataganye bulungi nnyo. Omuwala ebirowoozo bitandise okugyawo olulenzi. Ate biki byamuweereza? Ani Thanks for the birthday present. banne ndabye nfunye ekirabo ky'amazaalibwa. So how do you know what it is then? Eteekwa okuba ddole nti ogitegedde otya kumba abadde amulingiza ajulamu gaa nti nkulingiza ate nga mu ddiru tekiriimu. Well, it looks like you were right. Kiringa bonna abeere kalulengo lyaliwo obulenzi n'omugaa nti nkulaba eyambadde kiteteeyi kimyufu ku ssimu. Omuwala badde amuguddemu. Hi. Owaayi Why are you back so late? I am not. okomyewo leeti nga nnogenda okubega. Cindy? Naga nze naye ndi nono mu Amerika gutuuyisa mu kabu okakasa ndi naye si nnyo. Abadde yeewaana ebitali bituufu. I mean you and her in an item, huh? Toyinza gwadde okunyumya naye tonimba.
When have you been called honey, huh? David toyina kyoyinza kusobola genda maaso naye. I don't want to talk about it anymore. Eh? Seyagala nabiddamu byogerako namukyaye tewa mukyaye gamba yakulemesezza. Well, over to May's place for dinner. Gwe kati mutwaleko ku kyeggulo naye gwe omukwano ogwa kusinkana tegumbirimbi tegukula. Off that machine tonight. Don't. Omwana mutwaleko afazaali mugere muzanyeke ekifo kyonna awasanyusa. Yeah. Kale nabikoye naawe nabikoye ni muntu mukulu. Aranso tondowala ate nga munamwadde amagezi. Omwana tojja kusobola kunyumya naye baakone gy'omutwala. Kakati muwalali eno kugambye sister Watong yafunye olulenzi nga yeetegeka mu nkola entuufu abaana ab'obuwala nabo beeseetingamuuko. Banne bandeke bwentya ettaala bannange bankole ntya ategeka akabaga k'amazaalibwa akalungi. Akabaga akatuufu ak'amazaalibwa oteekwa okubawo awali omukolo we waakayakana. Alindanga atakimanyi nti famire ye erimu ababanda abagikijjanya. Dear May, happy birthday. Ogenda okola akabaluwa okuva brother we. The police are after me. May, your boyfriend Johnny is also a policeman. In fact, he's responsible for my case. It seems to me that he's using you in order to get to me. By the way, the FBI are keeping a watch on you from across the way. N'agamba omulenzi gw'olina omupya wa poliisi ate okubulira amazima matuufu yanoonya. Kati oba osazeewo ng'owulira siri brother wo mulinda gy'omusanyukire nze bakwate mmume. N'assaako omukono muganda wakwagala ennyo. Omuwala alinze lulenzi lw'olupya ebbaluwa emaze okulaga nti olulenzi mbega. Kati omuwala awulira obusungu kuba amazima yagudde mulaavu. Hello? Happy birthday. Happy birthday. Oyo wayaba yaleese kantale nze ndeese akamboowa. Omugole neyekyanga. Omugole nadda mu mbeera z'ensi ezimu. You sick? Oli mulwadde? Well, don't you need to close the curtain? Oh, no need. Look, such a nice evening. Banne lweggulo olulungi. Let's go into the room. Bogera tuwumulire wa. May. You look unhappy. Leero nsobedde oyina engeri gy'olabikiddemu. Mr. Man again. Don't you worry. Tebiraliikira teri bagenda kuddamu tumanyi. After all, you're a policeman. Olina wa poliisi nze. I'm no cop. Nze siri wa poliisi nze ndi mubbi ne w'obuuza ffe twabba eri egindi ne tuba n'egindi. Aleese obusesa. You're much too generous. Banne ate wa mutuufu osukulumye. Ne bye weefuula si kyekyo. Well, so you could pay off your debt. 70 grand? You think 70 grand can buy... Gonimbalimba muno gena byongana okunkola kyokka gwonna gusirikale gwonna gumbega bubezi gwagala nakwata bulata wange. Laavu egenda. The inspector! Saagala bambega nakowa ne bambega saagala. Hey. Nonkozesa oyagala okufuna brother wange oyite ku nze. Yakanda kwekaza. Girlfriend we n'amusokonkola mu bireediyo bya poliisi nga kibulako pisto. Akaswalo. Let me explain to you. Akaswalo. My job is dangerous, so I was afraid. Mulimu gwange kuleka nti nalowooza nti ojja kutya. You're still lying to me. Nonnimba. Come over here. Jangu wano. You know who's over there? Olinomanyi banno mubeera ni ne muntulingiza ne mundikodinga nga nina buli kiseera ne mundikodinga byonna babiŋŋambye. Omusajja omukulu ne mulumika enju ya munnammwe. Kuswala. Nabali babategedde abali eri. Munne nkwagala. I know. You want me to help you find my brother. Genda ne brother nga munoonya omusibe amanyi oba omujja. Genda omufune. Genda mumusibe. Mwawadde omugamu wange okukumba ekyagala omuwa empingu. My plan. But now I've fallen in love. Ne kati nagwa mukwano wadde ndi mbega. Basikadde. I'm in love. Nkwagala wadde ndi mbega. I'm related. Tandika otya okunyumiza oli wadde muganda we babba eggaali. Naye nze njagala kuwasa. Ate njagala ne ku mbaga abeeyo. Ogenda okweregereza. Omuwala agudde mulaavu. Basi kati ababanda abaddala tebibakwatako. Bano baddala. Baleese n'omukyala yabatendeka tteke.
wuuyo Want to save your girlfriend? oba okulaga girlfriend wo sala amagezi olete Kentong. I don't care if you are a policeman. Sifayo boli wa poliisi Kill her if you want. nze njagala ondetera Kentong. This is my contact number. Eno yendagiriro yange kwoba okuba oyo gwe bayita mafiya atumye owe poliisi genda oleete suspect gwe mwetaaga mumuleete owulira beba ababanda bo tubabulira sitole tudda ku poliisi. Screw up again. Women, Superintendent bamunyumirizaamu case and look what happens. kaki ekiddako. Don't blame us. We didn't do anything. Crap! How many times have I told you? You are policemen, and as such you must sort out your priorities first. mirundi emeka gye mbagamba muli ba poliisi temusooka kusooka kweraga wantu ne mwakatuuka okwata omuntu ndife tukunonye byebiki ebyo You work or you love, not both. era kyamunyiiza nnyo omukulu ekyo. Out on them. balina ogenda bayamba omuwala boyogedde amazima gonna. You've got nothing to do with it. bano basajja tebajja kusobola nze kangende omukyala tebajja kundabanga mulabe. Ability too. And I'm not only referring to the Kentong case, it's now escalated to include kidnapping, blackmail and assault. kaakati guno omusango gulimu ebintu bingi nnyo gulimu okuwamba gulimu n'okuleka nti omuntu bamubuza mu ngeri etategerekeka. Get out! basazo balina okukola bonna n'omuwala bamukkiriza alina okubeerako. You don't. You can go with your honey all the way back to America. singa muba temukikoze mugenda kulaba munsiba basibe n'abalala mbafuumuule badde mu Amerika. kati babakkiriza balina okugenda maaso n'okunoonyereza we balina okujja Kentong bamuwe bawonye omuwala Hey, kuba tali musango. tobakummanya gwe ndi nina emisango nawe tibwalikoze kumbe waliwo akasango keyamulemerako. We'll think of something. naye ka tutandise tutya omanye eri gye bagenda si wangu. Good idea. Come on. kati ekyayize kyeki David aga tugende tunoonye Kentong tumuwulire buli kyama kyonna kubanga muwala yabadde ambuulidde gyali mu Kayana oba si kyo tusene mawulire Kentong gyali ajje sisitayo bamuwambye agenda ogakeera ati yalinga yagasomye olweggulo ng'abamuga poliisi mugajja ntuwegatte wamu tunoonye abali sisitawo oba si kyo manya nti bagenda musaanyaawo kuba bali bagende tebatya oba poliisi oba ki bo bagala Kentong. Ken, where the hell have you been? We've been looking for you. obadde tukunoonya Really? yeekubira essimu yennyini n'abakubira nze banne enkubye ku poliisi yenze Kentong ng'embeera emunyiga. Wait for me. I'm on my way. Wait there. What? engeri gyali nti muka amanyiddwa yasalawo agende Kentong wagamba waali amulagiridde waali mujje mu nsange tugende tujyeyo sisita. Kentong amagezi gatta olwamala obalagirira waaba akasimbula nga y'owuuyo mugezi muzibu abasindiseewa. gyabasindise nga balinda babali oluvannyuma ennyo yeye ova ku mukyamu yereeta mu mateeka mukobwedde oluwa. I know you're FBI. So this manyi gwe oliwo FBI manyi gweyagala sisita wange manyi naawe mumbega. Hey, how Hey. so cruel. The most important thing now is to rescue me. tonyiiga musajja tunoonyere gye tuwanyamu sisita we. Wait, they will never find Babe. What about me? It's my responsibility to... FBI agamba nfunye omukisa mbegedde kantwale Kentong biggwere wano. laba basirikale nno What places with me? tuyambe meeya amale ovaayo nnyabo totwala omusajja kati Kentong agenda okulaba mukaani ate mulungi misinde even if I went to the States, you couldn't prosecute. Why? ne bwe ngenda nga wano ndi wano toyinza kunkwatirawo. And the microfilm is in May's necklace. n'amugamba microfilm gy'oyagala erimu ebyama mu Amerika ebayamba erimu neekeresi ya May olina otuwerekera tujje microfilm erimu neekeresi ya May otwale mu Amerika ebintu ebikuyamba. tugenda maaso Michelle. basaze balina okugenda maaso balumba ababanda. Let's hear what he's got to say. Come on, that's it. tugende twali kyakola kati balina okusala amagezi Kentong balina okugenda bonna tugenda maaso ate ne tujja kifu ku maaso ekigenderwa yeddako era basalo balina okulumba ababanda abawambye May.
oluvannyuma ennyo eno genda okuyingirayo mu babanda teriyo bizinesi ndala kujjako kufaafagana n'omuntu ye n'agamba okuba wali omukyamu eyawambye emmeeyi tugenda maaso wano tewali muzannyo ababanda bakutte emmeeyi kuliko abamerika abasekuzi kuliko omukyalo mu Japaani nga yeyageta fayo babaserikale oba kiki yayagala Kentong ayina ebyama otuuka awantu n'osooka ogumya oluba nga weerabidde nti ekibaawo kye kiggulawo ettama genda okulengera abantu alulugezigezi nti Kentong bas laba kye bayita abayaga I'm here now. Let my sister go. mwagala nze muleke sisita wange agende I've got it here. Now you let it. microfilm eriwo etulopa nigirina wano You're in no position to ask. We've got you now. And we're not gonna let you go. tukufunye kati era netugenda kuleka genda n'abakyala n'aduumira kiki kyalagira basajja ne bajjavayo n'emigemero wala talina wadde butidda n'ajjayo bamu kibanda oba omutuyanya teyeetaaga kudduka n'akwata akasumulula nga ye yeesibyesibye dda Let her go. muleke sisita wagende gy'ali tatutulikirako wano netulika ffenna alina gurunedi azambadde ye yennyini afuuse ekizibu mumpe sisita wange waata nemunaakasindika ku bibaawo kennonye basi The microfilm. leeta microfilm mpozi nga munonya ntulike basi lubaluseewo kibanda mukumuzanyirako genda gikanyuga leeka sabo gwe mulalu n'abakangalu togenda okakanyuga nga si bomu mumuleeti si bomu ogenda okwetegereza nga lescu abanunuzi be emundu netandika alo alo Cynthia nasumulula omwoto bubaya sana FBI May. May I'm okay. oli bulungi ndi bulungi yetegereza sisita we engeri gye yaleese omuko w'epoliisi n'amwa Lubando baasi muko bano bo batteke bagatta byonna alo bano bayaga Come on, May. tugende May tugende kufuluma bamutegeredde alina bomu ez'ekicupuli May, go get the police. Hurry, Anna. Please be careful. genda okubira poliisi egye baabano agambye okubira popi masasi gakendedde ondaye wenkuyambye ajajajaja kino ekibinja kino kyo kyatteka ebyasi omanye mundu eba mundu kano ke kabadde katukijjanya kasoke kake wansi kati nnyabo fadi soko gyeko wano Why? Bas. Madamu ku madamu. Labateke. Alo. Yagala kuba fande.
Ono mukazi madamu ku madamu babababas mukono madamu mademoiselle bana Kichi Lothrop Chuck Norris is the best student. Cynthia in action. Mademoiselle Bana stopping kick Nale togwa mugula Police omanyi government bajita no nonsense Wacha rugezigezi yako Mina leta risasi wena leta mangerepa Yo government Mafia Chibanda Aba Chibanda Eba muyikira Askari Hata askari anatoroka Wejibe miunyo Ukuboduka Buka Hey mama yangu Bainache waita combat fighting Laba wano Mafia Cynthia FBI Government Okay Atabuse Yay Ololulwana yalulinyidde ennyonyi Genda okulira gavumenti obwo obude bubuzaabuza akatwala omukungu ke katwala omusibe kati gwoba ovaavayo buli kiseera n'akakunonyewe kasibire ewuwo buba buzibu era ogenda okwetegereza nga yunifoomu ezze abaasose baleeya owulira wali afande mwatulese nomanya gwobadde olwana naye kifunfugu baasi Nyabo gambye olyani buzono Where's David? Where's the microfilm? Where is Dave? Microfilm eruwa oli abuzo omulala Dave aruwa ndi eno Come on, move. David yakubiddwa embeera sinungi bulijjo bamukuba katono ne yeekoza sigwe ino okunsitula bwali You hurt bad. Isidabubi ono amma okutewa numa uli yaliko ali ku byappa Where is it? Gweruwa microfilm. The microfilm will getting him to a hospital. Mumala mugira mudwaliro kugira mugiro ya mutwale mudwaliro tulabe. Me once we get there. Wetukirayo ngo mpa microfilm sagala muzanyo. Mbomeiba mutwale mudwaliro embeera sinungi kumbe Kentonga magezi gali ne sawa yonaddukira waawo. Come on. Kentonga mugezi muzibu. Police emunoonya abanadde bamuyigga. You did real well. FBI. No. Okudde wafande. But also some murderers. You also break up a major extortion ring. Afande bamubuulira benne byabadde watereza kakofiira ke kubeera bya FBI tanyize eyabadde ayinza omuwawaabira. Wonaze. Sir.
So, you're still here. I'm off to the airport now, but okyali wano ndyagenda ku kisaawe kati trouble this case has caused you and to say thank you very much. era abadde azze kwebaza superintendent ku kyamukoledde asobola okutwala Kentongo mu America. FBI. In future, if the FBI has any similar problems, please don't come to us for help. Yes, sir. Nabwala olw'okuba li FBI obanga ozze wano mpanga ekitiibwa kyange. What are you doing? I'm helping you out. This guy's really good. Kuyamba ono omusajja olina omwesibako ayinza okutolokako. Now, Kentongo muyaaye. Kano ke kasumuluzo bw'oba otuuseeyo nga weesumulula ne munyonyi mubeere mutyo. Kentongo atubonyabonyeza nnyo. Honey said, Madam said that the States is worth a visit. Madaamu yamulabiridde bulungi nnyo era agambye ejja kudda amulabeko. Okay. Tewali mutawaana. Bye, enjoy. Kati tebalina mutta mpaka nga batuuse mu Amerika. Gundi gwe Kentongo wadde olimuko. Sisita nja mukuuma bulungi bakutwale n'amulekamu akasumuluzo. Omulabye enguzi awadde mukoddomi wa akasumuluzo. I need the toilet. Go ahead. Neetaaga kaabuyonjo nga ndi nti mukaabasajja nja kukulindira wabweru. Sayi nono nakabakyala kali eriroza toyingiridde. Okay. Nyabo. What now? Dika kati kijja kitya gwe What do you suggest then? kano sazeewo kidda wabweru eri nze ndabe emikolo gy'eggwanga gitambula then ejja kujja. Basi ayina mulindira wano. Nyabo nsonyiwa bannayima disika naye olabika nga ali mu kakyamu. You here? Kyakula sajja okola ki wano baage kale igwo n'amanya mpakinze wali naye owange wonna tekijja soboka awo. Ono n'agenda emikolo n'agimaliriza n'avaayo. Eyasoose ku mikolo tadda. Owaayi Ken Ntongo Kenny kumbe Kenny ku buko ekyokuwaayo May yafunyemu ekyo ekirabo kyakasumuluzo. Ogenda okugulawo nga Kenny Tongo yatemye dda. Tebayinza kuwayo muntu wabwe wa Hong Kong mu Amerika batyo kubanga yazizza agasango. Begawo balina kye bayita mwoyo gwa ggwanga. Omuntu wabwe tebamala gamuwaayo. Yaliwo ensi z'otuukamu katugeze mu byemizannyo osanga bamwe be babaloopye abo baleese abaana mu banda 17 nga bemyaka 2 nga be bamwe be babaloopye. Bano balaze mwoyo gwa ggwanga tetuwaayo muntu waffe. Era ogenda otuuka ku kisaawe mutaka abadde agezaako kunoonya kyanoonya nga Kentongo adduse mukwano gwamulesa omuko n'amuga sijja kuwaayo bwete bwegeza ate nate tugenda kuzako sinema kusani nyeni atali kalangu kala konna konna era ng'etandika kusani nyeni eno bwete bwegeza ate nate faadi soko gye mangu nnyo.